That has never been a fair play. Kakye, Katyo, Nyenda Kakye, Kakye Katyo, Karumo Munuzi, Katyo Kakye, Kakye Katyo, Kate Kwakanya. Yo, ladies and gentlemen, they call me Vally Music and go a DJ Cream Lituation booth. Yeah? Vally ogamba otya? Ndi bulungi blood. Obulamu bugamba ki? Mpola mpola taata. Niyo muringwango bali bayita abatya olulimi. No mulitano. Kama wenkulu ne shando. Tinchenda kurawura na baby kwino mulitano. Music wangali different even ku gwanga lyonna. Awo wali oyimba lulimi ki era Vally Omunyankole. So Vally Music obulamu bugamba ki? Pole. Oyimba lulimi Lunyankole. Nyimba Lunyankole si kuba nti simanyi kuyimba nnimi ndala. Naye nga Lunyankole njagala kubako kyenkolera. Yesebo. Banga ki mu ndongo? Myaka ebiri. Oyimba abayimba Lunyankole abasinga betulaba mbadde bali best mbalala eyo ngola aba Rage Omega n'abasigadde nga bali nyembala gwe lwaki oli Kampala? Ndi wanjawulo. Just. Goli wanjawulo. Olunaku lwa leero. Yeah. Mbulwaki tovudde mbalala nosooka oyingira Kampala? Lwaki tosinzidde mbalala noyagala okusinzira Kampala? Ebyakabi bisinzira mu capital state sofa. Banagitwala embalala jagendayo kubanga ndi mu capital issues. Tobule buwagizi ne bakuboola bakusosola bana b'embalala aba abantu b'embalala. Simbira bobo kaman animeshongora abantu bingi even na Nabaganda na tribes zin. By the way, ekintu bali bakiteka ku side emu. Ndagala ontegeere bulungi nga kati bogenda Arua for example bano ogenda nga Kotido ojasangayo abantu nga tebawulira Luganda ate nga tebawulira Lunyankole, you get nenga music bakuba wa Luganda era bazinira ku music wa Luganda. Nze nganze ng'omuntu kindaga nti era n'Olunyankole lusobola okubayo kuba n'Oluganda eri tebaluwulira kyokka ate bazanyira ku music waki wa Baganda. So nzikiriza nti tusobola kikola oba tuli Dubai oba tugenze mu America tusobola gikuba nga ya Lunyankole era nekwata. Olunaku lwa leero olina ennyimba meka? Naye nyimba nga mukaaga ku YouTube channel yange n'endala nyingi zitali ku channel yange. Video meka? Mukaaga nga bwe zigamba. Video mukaaga nyimba mukaaga. Olunaku lwa leero we bukeeredde ng'otadde oluyimba. Oluyimba lw'otadde baluyise batya? Katyo. Let me tell you, nko kwa bulijo na kashesho bano mwazi olavu note kwa kuguma. So let me teach you, in this love tit for tat has never been a fair play. Kakye Katyo, that's the title. So that's the title, Kakye Katyo. Kitegeeza ki? Katono bwe Katyo. Katono bwe Katyo. Yeah man. It's a love song, political song, what? It's a dedication song. To who? To lovers, to the lovers, or what? To the fans. To the fans. Yeah, man. Olutadde oluyimba lwe lutambula ku mitimbagano. Kebeera ku TikTok enaku zino engeri etambuza music. Olabira ddanga lwe lusinza okuba luyina abantu abaluduwetinze. Katonda w'amaanyi. Luli mbisatu plus. Olugenze ku kitimbagano eri ku bigeye.com kasaba lutadde ku site eyo. Yeah, man. Abantu ne balulipira abantu ab'enjawulo mubadde wa godfather Peng. Kyekyenza kiri mu luyimba luno era lwaki abantu balulipidde nnyo era lwaki abantu balwadde comment ne negativity amu positivity ku luyimba luno. Anze no munnange ng'ogyeko okuba nti lutambudde mangu nze nange mbadde n'essuubi nti nno nja kikola kuvaako emabegako. Lwaki kimanyi nti nno mmanyi okuyimba. N'abakyali baffe be tuyimba nabo naye ng'omulaba afekinga talent afokinga ekiwaani ayagala kubeera nga gundi ayagala kuyimba nga gundi, you get. Nze mbadde n'essuubi nti kigenda kubeera era final ekibadde. Naye abantu abo benda byaba commentinga nga ba criticizinga nga batanishinga erinnya kugamba kati nze mbadde mugette ebbanga ddene. Omukulu njagala nsooke tunulye lugenze lutya ku mutimbagano lako ogwa Facebook ani alutaddeyo? Of course TikTok yange enaku zino ekola bulungi ngenza oteekayo ku makyana genza okukebera nga abantu bamaze olugiwetinga nga abantu lutambudde okitegeera nga balulabye nnyo nga balina challenges nga meka. Yes, ate kati saawa zino mu one day nakaweza challenges 400 challenges. Abantu abalukoleze mu challenge. Yes, within one day. Ate views sobola kugamba ndoza ruli mu 70 something k. So werutambudde bwerutyo ku kitimbagano kya Facebook ku kibanja ekyo nevaayo mukulu amanyikiddwa nga godfather. We baluwanise ku channel emu ku mukutu ogumu gwa bigeye.com ogutera okuwanika music. Godfather oyo n'asabula kosa ne Peng abadde alutaddeyo comment n'agamba lulungi
Godfather nakusabula. Godfather ontusembye mulaba nga ali mawulire nga akutte mwana menzi Ibrahim Kasa. Kwata nokwata abantu. Yes, takuddire naawe. Tumukwate. Simanyi. Lwaki oluyimbo lwoza alabye mu ango ndala nga abantu balwanye. Already musiufu. Ayinza okubategeera ebisiufu. Oyo music wange kati bawuliriza bulungi oluyimbo olwo. Yesebo. Sirwa type ya wano. Sirwa East Africa, sirwa Tanzania, sirwa Kenya. Really somehow different and unique. Era abantu abategeera music bo bataddewo da stamp. Kati omuntu omusiufu era ne bomulengera boti n'omutunula mu Facebook. Mulabanga musiufu tasobola tegeera bintu binyuma. Kyogamba luno lugenda kubanga na party 2 olwa Joshua Baraka. I think nokusinga okubanga mwana olimbo njagala oluwirize bulungi njaddu comparinga ku nyimba za Ed Sheeran. Yes, ndowooza Ed Sheeran. Oba omulala ayinza okubeera ani? Sina mulala gwe ndabawo. Honestly. Kale, so bubaka kibo wa Godfather n'abantu awagwa mu tuba lwekyo. Penge yaluwanya agambye eki. Penge. Anko kwata mu kati ntumale dakika emu. Tugende. Penge. Nze munange sasoma bulungi nga bo. Oba oli awo. Kamu kuba bloga nera batambuze ensonga kwa kuteekayo. Oluzungu sirutegeera bulungi. Naye Penge yakozesa akagamba nti who the hell is this guy? Kati nze who nkitegeera is this guy nkitegeera ne the hell nkitegeera bulungi. Jagala mbadde nsaba babanga tekimuyisa bubi. Anyonyole ensi naddala abo abasazeewo kumpagira kuba nfunye abantu bangi nyonyolo nako olwaliro just within one day nga basazeewo kugenda n'oluyimbo olwo okitegeera nga basazeewo n'okunsukkulumya okunfuula nambeemu mu Western Region kitabaddeewo ate nga mbaddeewo nga mundaba so mbadde nsaba bwabanga tekimuyisa bubi aveeyo anyonyole abantu akagambo the hell nange tukwataganirawa kyakoze kirungi yes bandabye neera neyanziza naye sikategedde yatunye yaman oba ayagala kuyisa mu lockdown ngawe yatuleetera likodi era butira yomu kubaleeta likodi era butira naddala mu kumulaga eri abantu kiba kyakabi nnyonnyonyo by the way nange simanyi bwe kiba era mba neewunyiza era nebaza Katonda kubanga era mbadde nga mu following nga naye tanfollowing ate nga tagenda na byange kitegeera ne Facebook yange si yabadde yamaanyi ng'eyiye naye ate eyiye gye yantaddeko kitegeera yes nabadde simanyi nakumanya nagenza okukebera nga bantaddeko negativity abakukubye abagambye lyrics ziri poor nga Godfather bagamba kinga tudduko bakobise mbadde ngamba banoonye ebyokukola kubanga of course bw'otuula era n'obatunulye kati omuntu bw'agenda okwogerako mu engeri kibakitegeeza amaze okukuba mu tooki okitegeera wenjogera okukuba omuntu tooki osobola okitegeera kati then nange kitegeeza nti nzikirizibwa omukubamu ku tooki kati ze mba mukuba mu tooki zemba mukuba mu tooki ng'omuntu mba ndabira ddala nga byayogera Godfather ne banne abantu abefuula muno bategeera ensonga ze batategeera Bobi Wine yagamba nti oyo amanyi ng'amanyi nti amanyi ate n'amala n'agamba atamanyi bw'atamanya nti nno tamanyi kibanga kubeera nga Godfather tategeera music ze sinawe nali mulabeeko ng'ayimba simulabangako ng'ayimba era abantu abawulidde oluyimba olwo bakimanyi terufaanana ate na Godfather yadde mu ndabika yadde yes kale tukuyanziza sewe